Essula ya 21. N'Omukanani kabaka w'e Yaladi eyatuulanga mu bukiiko obwa ddyo n'awulira nga Isirayiri ajja mu kkubo lya Asalimu, n'alwana ne Isirayiri n'awamba abamu ku bo. Isirayiri ne yeeyama obweyamo eri Mukama n'agamba nti, bw'onoogabulira ddala abantu bano mu mukono gwange, ndizikiririza ddala ebibuga byabwe. Mukama n'awulira eddoboozi lya Isirayiri n'agabula Abakanani, ne babazikiririza ddala bo n'ebibuga byabwe. Ekifo ne kituumibwa erinnya lyakyo Koluma. Ne basitula okuva ku lusozi Koola ne bagenda mu kkubo ery'ennyanja emyufu okwetooloola ensi ya Edomu. Obulamu bw'abantu ne bukeŋŋentererwa nnyo olw'olugendo. Abantu ne boogera bubi ku Katonda ne ku Musa nti, mwatujjira ki mu Misiri okutulinnyisa okufiira mu ddungu? Kubanga tewali kyakulya so tewali mazzi, n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulya kino ekyangu. Mukama n'asindikira abantu emisota egy'omuliro, ne giruma abantu bangi ne bafa ku Isirayiri. Abantu ne bajja eri Musa ne bagamba nti, twonoonye kubanga twayogera obubi ku Mukama ne ku ggwe. Saba Mukama atuggyeko emisota. Musa n'asabira abantu. Mukama n'agamba Musa nti, weekolere omusota ogw'omuliro oguteeke ku mulongooti, awo olunaatuuka buli alumiddwa bw'anaagulaba anaaba mulamu. Musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku mulongooti. Awo olwatuuka omusota bwe gwabanga gulumya omuntu yenna, bwe yatunuulira omusota ogw'ekikomo n'aba mulamu. Abaana ba Isirayiri ne batambula ne basiisira mu Obosi. Ne basitula e Obosi ne batambula ne basiisira mu Yeabalimu mu ddungu eryolekera Mowaabu ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ne bavaayo ne batambula ne basiisira mu kiwonvu kya Zeredi. Ne bavaayo ne batambula ne basiisira emitala wa Alunooni oguli mu ddungu ogusibuka mu nsalo y'Abamooli, kubanga Alunooni y'ensalo ya Mowaabu wakati wa Mowaabu n'Abamooli. Kyekyava kyogerwa mu kitabo eky'entalo za Mukama nti, Vakebu mu Sufa n'ebiwonvu bya Alunooni n'ebikko eby'ebiwonvu ebiserengetera eri ennyumba za Ali era ebyesigama ku nsalo ya Mowaabu. Ne bavaayo ne batambula ne bagenda e Beeri. Olwo lwe luzzi Mukama lwe yabuulirako Musa nti, kuŋŋaanya abantu nange n'abawa amazzi. Isirayiri n'alyoka ayimba oluyimba luno, weesere ggwe oluzzi, muluyimbire oluzzi abakulu lwe baasima, abakungu b'abantu lwe baayerula, n'omuggo ogw'obwakabaka n'emiggo gyabwe. Ne bava mu ddungu ne batambula ne bagenda e Matana. Ne basitula e Matana ne bagenda e Nakaliyeeri. Ne basitula e Nakaliyeeri ne bagenda e Bamosi. Ne basitula e Bamosi ne bagenda mu kiwonvu ekiri ku ttale lya Mowaabu ku ntikko ya Pisuga, kwoyima okulengera eddungu. Isirayiri n'atuma ababaka eri Sikoni kabaka w'Abamoli ng'ayogera nti, kampite mu nsi yo. Tetulikyamira mu nnimiro newaakubadde mu lusuku lw'emizabbibu, tetulinywa ku mazzi ga nzizi, tulitambulira mu luguudo lwa kabaka okutuusa lwe tuliyita mu nsalo yo. Sikoni n'ataganya Isirayiri kuyita mu nsalo ye, naye Sikoni n'akuŋŋaanya abantu be bonna, n'atabaala Isirayiri mu ddungu, n'atuuka e Yakazi n'alwana ne Isirayiri. Isirayiri n'amukuba n'obwogi bw'ekitala n'alya ensi ye okuva ku Alunooni okutuuka ku Yaboki, okutuuka ku baana ba Amoni, kubanga ensalo ey'abaana ba Amoni yali y'amaanyi. Isirayiri n'alya ebibuga ebyo byonna. Isirayiri n'atuula mu bibuga byonna eby'Abamooli, mu Kesuboni ne mu bibuga byakyo byonna. Kubanga Kesuboni kyali kibuga kya Sikoni kabaka w'Abamoli, eyalwana ne kabaka wa Mowaabu eyasooka, n'aggya mu mukono gwe ensi yonna okutuuka ku Alunooni. Aboogerera mu ngero kyebaava boogera nti, mujje e Kesuboni, ekibuga kya Sikoni, kizimbibwe kinywezebwe. Kubanga omuliro gufulumye mu Kesuboni, ennimi z'omuliro mu kibuga kya Sikoni, gwokezza Ali ekya Mowaabu, abakungu ab'ebifo ebigulumivu ebya Alunooni. Zikusanze Mowaabu, mufudde mu abantu ba Kemosi, agabudde batabani be okuba abadduse ne bawala be okuba abasibe eri Sikoni kabaka w'Abamoli. Twabasimbako, Kesuboni kyazikirira okutuuka ku Diboni, era twazisa okutuuka ku Nofa ekituuka ku Medeba. Isirayiri n'atuula bw'atyo mu nsi y'Abamoli.
Musa n'atuma okuketta Yazeri ne balya ebibuga byayo ne bagobamu Abamoli abaali eyo. Ne bakyuka ne bambukira mu kkubo ly'e Basani. Ogi kabaka w'e Basani n'abatabaala, ye n'abantu be bonna okulwanira nabo Ederei. Mukama n'agamba Musa nti tomutya, kubanga mmugabudde mu mukono gwo, n'abantu be bonna n'ensi ye, era olimukola nga bwe wakola Sikoni kabaka w'Abamoli eyatuulanga e Kesuboni. Awo ne bamutta ne batabani be n'abantu be bonna ne batamusigalirawo n'omu, ne balya ensi ye.